Yes, my fans all over the world, sorry about today's live. I was supposed to be here at 10 p.m., but unfortunately, there's something that has come up which I'm trying to fix. I'm so sorry that I couldn't make it up here. I'm really so sorry. Maybe next time, probably tomorrow, if I fix it very well. I'm so sorry. Mwenna banne gye mubadde mulabira yonna gye muli munansonyiwa olwaleero sobodde beera live naye nga mbadde ngenda beera live olwaleero nammwe wano tunyumyemu n'okusinga ddala mbadde njalaba upcoming artists mwenna gye muli ba musicians abaagala ozannya firimu abaagala okubeera ba TV personalities bonna. I wanted to speak to you today, but today it has failed. Maybe we try tomorrow, ndowooza ssaawa ze zimu tujja kuba tulaba senga mba nkifikisinze bulungi. Otherwise mbaagala nnyo, mbaagala ddala Lutakumeto ne Kayanja, the highest baddest action star. Love you. Good night.